Obulamu butya? Obulamu si bwangu. Obulamu si bwangu. Olina taata ne maama? Taata yafa wasigalawo maama yekka. Wasigalawo maama. Gobeera naye? Nali mbeera naye kati sikyabeera naye. Lwaki? Shirati, ku myaka 19 ngambe gye emyaka gy'osinga okwetaagirako maama, lwaki tokyabeera naye? Nalabanga ewaka tuliwo abaana bangi ate nga nze mukulu eyandibadde anoonya ekibabeezaawo kati nensalawo nveewo ngende neeyi. Wasomako kyenkana ki? Nakoma mu kyamukaaga. P6 era wasomako. Kati obulamu bwo obusanze otya? Obulamu si bwangu, noonyeza emirimu buli wamu gimbuze. Obeera wa ssaawa zino? Ssaawa zino sirinawe mbeera kyengera. Naye navuddeyo kati. Nsonga ki eyakuggyeeyo? Obadde obeera wani, wa taata we yali abeera wa maama oba obadde okola? Mbadde nkola naye nenze ne bossi wange twafunyeemu obutakkaanya. Mu buto obwo bukyokula bukya taata wo wafiiridde kangambe nti oba obulamu butandikirawo. Obulamu obusanze otya? Bameka abagambyeko nti bakuyambeyambeko bukya taata waafa? Teri n'omu yali agambyeko nti anyambe. Tolinayo basenga abo ogambe nti atilisi kuba olaba emyaka gy'olimu omwana w'obuwala osaanidde okugamba nti kangendeko ewasenga ntuuleyoko senga asobole okuba nga atilisi ambuulirira nga bwandabirira. Lwaki tofunayo senga wo omu n'oba nga gy'olaga? Ewasenga nagendayoko naye yali ambonyaabonya. Nga nkuba nga tampa mmere. Ng'abaana be bokka baalabanga abaana. Olowooza kyavanga ku ki? Kubanga oli tolina kitaawo oba waliwo ensonga eyaliwo lwaki yakucunyanga? Oba gwe nawe Shira tiwalina empisa embi? Nedda. Ye ng'omuntu tayagala bantu we. Kuba sinze nzekka gwe yalinga abikola. Kati kiki ky'owulira muli kye weetaaga singa ogamba nti obulamu buno nga bwe bunkaluubiridde singa nange nfuna ye nekyo nga sina kikubuuza sinagenda wala ssaawa zino osula wa? Ssaawa zino sirina wensula n'egyekiro ekyakeeseza olwaleero nasuze mu kyaki. Ewatambudde n'ofuna ku kyaki woosula? Kati obulamu obuteeseteese okubeera butya? Kuba olaba Shira toli mwana wa buwala. Emyaka gy'olimu gino kutambula n'obeera mu bbanga nga sirina wembeera kizibu nnyo. Agasajja ogalaba gakutunuulidde. Tola nti olina ebizibu gagenda kwongera ebizibu. Gwe obulamu obuteeseteese otya? Fayini si bwangu naye olowooza kukola ki? Senga mbadde nsobola ofuna omulimu n'enkola. Nandikoze. Ate agasajja gakulindiridde simanyi oba okimanyi. Tobeera wa maama, toli wa senga, tolina wooli. Ssaawa zino gye gali buli limu likulaba lyeswanta. Baagala kukwonoonera ddala obulamu bwe obeere ng'osobola kukola ki? Kubanga oggwaawo. Kati saba abalabi bafe ba ABS TV baako ky'obasaba. Yogera nabo beeko ky'obasaba. Abalabi ba ABS mwenna buli alinawo kyalina bambi nsaba munnyambe. Kubanga sirina wakusula ate era nnoonya mulimu. Sirina buyambi teri yadde n'omwafaako. Abalabi bakulaba bajja kukufaako. Shira ki? Kuba obulamu sigamba nti gwe wekka obutabeeredde obwangu. Ekiwulira ekyo ky'obagambayo kyosobola bagamba kwa kana akaseera nkawagwedde gwe osobola okubako ky'obasaba gwe nga basaba buyambi basaba mirimu tokyayagala kweyongera okusoma? Okusoma njagala okweyongera naye njagala soma koosi ya catering. Njagala soma catering gy'owulira gy'oyagala. Programu si byangu era obulamu bw'omwana muwala ono mubulabe nti bo si bwangu. Mwana muto myaka 19 gy'emyaka gye yandibadde agambirako nti omuzadde bw'oba wazaala omwana wo
otandika okulaba nti eddala ngenda kutandika kujagaana naye ndowooza owulira ye tebubadde bwangu okusinziira okuviira ddala wa kitaawe okuviira ddala ewa nnyina nakati ewe nnyini waali nabwo si bwangu kiba kitegeeza nti n'abaana bagenda okuzaala obulamu bugenda kuba nga si buki nga si bwangu mwana muto emyaka gigyo babagambye talina waabeera talina wakusula talina kyakulya omanyi okuba ng'oli mu bbanga nga tolina nawosobola gamba nti weebake bwe bulamu bwali mu ssaawa zino era akugambye nti yafunye bufunyi kyaki kaba omanyi nti kyaki zimu zaffe zino tezisosola kwe yagenze kati kwali mu kusula gwe yina omulabi waffe omungi wa ABS TV aliko alaba mwana muwala Shirati bambi mbadde nkusaba muwe ku buyambi bonna bw'osobola alinayo akalimu alinaawo osobola omuteeka n'ogamba nti kola wano baki muwe ku buyambi kuba munaye mwana wa ggwanga ekirala bw'oba ng'olina obuyambi bwonna ng'oyagala bbuwa omuntu yenna mu puroguramu yaffe eno ya Sibyangu osobola tukubirako ku simu yaffe 07845426 ye namba gy'osobola okukozesa wano mu puroguramu yaffe Sibyangu n'osobola ng'oyamba abantu nga bano abakyetaaga obuyambi sinaki nawe yenna ali mu mbeera etali nnungi nga wandyetaaze kamera zaffe za ABS zikutuukeko era naye osobola kukozesa enamba y'emu eri 07845426 naye tusobola tukubirako ne tukutuukirira nawe n'ofuna chance n'olabika ku lutimbi lwaffe luno gagadde n'osobola kuba ng'ofuna obuyambi tugenda mu maaso ne puroguramu yaffe Sibyangu tukyalina emboozi ya mwana muwala Shirati ababuulidde ye nawe okusula talina kwegamba linga bwali kyesimanyi omuntu okubeerawo nga tolina woobeera tolina woosula simanyi abantu abasinga bali babaddeko mu mbeera eyo musobola kifumiitiriza mu Shirati maama wo gy'abeera yazimba oba ali naye apangisa bupangisa maama wange ab'ekitongole be bamuyamba ne bamuzimbira naye nakati ennyumba ye tennaba kugwa tebannaba gimaliriza alina abaana bameka maama wamu